Nabbi Muhammad amala kuzaalibwa Qur'ani neryoka emuweebwa. Nabbi Muhammad bw'amala okuweebwa Qur'ani mu mpuku we yali amajini gano ge gagimuwa. Onfuna bwe gamala ogimuwa agireeta mu bantu amajini gajja gasapootinga nti mazima ddala ffe tuvudde eri Allah. Omusambwa gwasomesa Oluwarabu gwe musambwa gwe bayita omusambwa gwa Allah. Ekigambo Allah mu Luwarabu tekiriyo nti Allah kitegeeza Katonda. Bwe kiba kitegeeza Katonda nga bo bwe bakivunula. Ekigambo mu Qur'ani mulimu aya esookera ddala nga wakabikulwa Qur'ani ekugamba bweti Qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surati Zairo gimanyi eyo ye sura ya chapati. Eyaki? Chapati. Nabbi Muhammad ayinawe yatuuka n'atugambira nti walla amadal hafaudu lillahi wal jadan afaun nti nali kawungezi n'endaba chapati n'empa obubaka ng'enjuba yenyika mu kidiba. Ekyo kiri mu surati Zaid aya 26. Alright, tubaniriza mwenna gye musinzira okubanga mulaba Unique Media. Unique Media channel eno ya Bwakatonda, ebintu ebibeerako bya Bwakatonda kyola mbeera ndiko kushuwa okugiyita nti ya Bwakatonda kubanga nzikiriza nti buli kyetukola kirina kubanga kiweesa Mukama kitiibwa. Channel eno tetubeera mu ntalo. Channel eno naye tuba tulina we tukoonyeeko, tetukyogera mu mbeera ya ntalo because kati ate we tutabyogerako abamu bagamba tuba twekkiriranya. Bakuyita kwekkiriranya. Ate woobyogerako olumu ng'abamu bagamba ate mu ntalo. So tetubeera mu ntalo naye tubeera tugezaako kwogera okulambulira abantu abategeere. Lwaki nkyogedde mu comments ezaasembayo mu video ze twakola, ezimu comments ezimu zaalimu okubeera nga bagamba omukulu alina obusungu bungi naye mubiriivinga musajja wa Katonda yeenenya era namusaba Yokaana naye asonyiwe. Ayamushuwa ajja kyeyogerera naye nsuubira nti yasonyiwa. However, sisuubira nti there is a way Yokaana wasobola okwogera ku bujulizi bwe nga temuliimu musajja wa Katonda lwa nsonga mu lugendo mwali. So talina ngeri wayinza kumwewala okuggyako nga mumugamba ebimwa bibuuke ate sobola ekitaba kituufu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Yokaana alina ebintu byeyayogera bingi nange bye natandika okwebuuza ne ŋŋamba naye bwe naafuna omukisa nja kunoonya ku bujulizi bw'ayogerako era bw'ajuliza buli kaseera nga bwe yakolanga n'omukulu Bishop Livingstone Kiganda, mpulire byayogera. Nawerebbwa omukisa, nafunyeeko obumu. Ninako ennina wano Patsi Focus Media Department presents Pastor David Kiganda message title Siraje 5. Ndoze no part 5. Yali part 5. Katebu bwe buno Roland ajja kubeerako engeri gy'akalaga bulungi mu bulabe. Era ekyo ekifaananyi kye ndaba kya mukulu Bishop ng'akyali yali akyali muvubuka. Sikyo? Wano yali akyali muvubuka. Si yoyo? Yono ye. So Pastor David Livingstone Kiganda bwe buno buteepu bwayogerako then eno part 5 eno part 3 eno part 3 finane 4. So nafunyeeko ku bumu mpulirize nkakase kubanga saagala nnyo byakutema bigambo ku bantu ng'omuntu byayogera si bituufu.
Siraje testimony 3 okafunye bulungi taata Roland okafunye kale so nempuliriza ekituufu kiri nti ebiri muno Yokaana byayogerako munaaba mwagadde abalabi nja biteekakoko njatemamuko muyire ku byali ayogera mu message eno gyensuubira nti message yo nga iyo obujulizi bwonga bwo tewandibadde bubi naye okuggyako ebintu ebitonotono Yokaana ye byagamba kuba baali babiri bye batayogera mu butuufu bwabyo weewaawo so kale ekirala kati nakyo kivuddewo njafuna wenaaba nsobodde njabbateerako ku message zino muziwulire nga we zaali especially ku parts ezo oba oliawo Yokaana zagamba nti ebitundu byenjogerako mu butali butuufu kale gamba ensonga lwaki munenya lwaki amunenya lwaki njogera ku musumba wamuga nti numbagana omusumba naye nze simulumbagana okusinziira nga bwe twali twafunyeeko kale Yokaana njagala obuuze ku bantu then tutandikire tutulabe leero tugala kweyongerayo na bujulizi ebibuuzo twabiddamu mu episode ziri webinaawerera ebibuuzo tujja funa time tubiddemu kosoko babuuzeeko then tutandikira ampuliriza nkulamusiza nnyo omulinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nate yenze akugizibwe John nebaza Katonda nti ankuumye bulungi era nebaza Katonda nammwe abakuumye gye muli mwenna mbeebaza gye twatandikira okubanga n'olwaleero mukyali naffe ng'era mweyogera otugoberera ababeerako live abali ku media tubasanyukira era tubeebaza kubanga kino kye tukola tugezaako ngafu we tukoma okuyamba ku bannaffe abatasobodde kukola ki kutegeera kintu kino si wa bujulizi buno nti neenyumirizamu ebyo bye nakola si wa bujulizi buno nti oba neenyumiriza nti sitaani w'amaanyi wabula ngezaako okukuleetera olabe nti sitaani si w'amaanyi Katonda w'amaanyi kugamba ekigendererwa kyange noba kyendowooza nti kyandisanyudde omuntu yenna okumanya ebyo by'otaategeera kubanga gwe tosobola kufuna mukisa ate kudda eri wansi mu nnyanja bannaffe bangi bali eyo bagamba twagala kugenda eyo twagala kufuna bugagga nze nvuddeyo nkutegeeze kiki bulabe ki obukirimu gwe bw'oba osobola okugamba nti ogendeyo ate nze yali ow'amaanyi okusinga bali bonna nti nasobola Katonda okunzijayo kyekyo kyengezaako okukuleetera oba okukuyigiriza oyongera okukola ki okukitegeera bakadde baffe mwenna abatugoberera bakadde baffe abatatuvaako tubeebaza naddala ak'ensusso kubanga datono siwa omuntu okwerekereza n'ateekamu kaddata ke asobole okuwulira emboozi gwe gy'onyumya obujulizi munnange kitwalamu ekisa omuntu okubeera baŋŋambye waliwo ne abaami bali paaka ya Namayiba abajjira message ne bateeka ku bizinda ne bateeka by the way bateekawo ka projector ku Namayiba neno ebwayise mu paaka ekawempe nga agenda ku Bombo Road tubaagala nnyo nammwe tubatumirako ak'ensusso ne wano ku gundi ku Musaafi awali kalituusa awo era waliwo omwami awo naye ateekako ka projector TV ze atunda TV by the way nti kati ku TV eno message yaffe agenda ku mutimbagano n'agijjayo nasobola ogiterako abantu bakole ki banange mbeebaza temu abajjira ne mugira program namba mbeebaza then aba TikTok abatemamu mwe nabagamba musajja wasaba ka paati tubambikamuwe tutuleetera buzibu otema bamanyi bagera ne batemamu ka paati ako katone bakuma omuliro omusajja n'alyoka agamba biki biwayogedde nomugana genda olabe program yonna eggweyo so mwabagira program enamba mbeebaza ongambye ku Busaafi ku Namayiba Bwayise Kawempe n'abalala waliyo ne bannaffe abali eyo nga batugoberera basobola okukola ekintu kyekimu naye nga oluusi tetubamanyi kituufu mwenna abagezaako okutambuza message eno
naddala ebiva ku Unique Media tubaagala nnyo tubaagalira ddala Mukama abatuweera omukisa era abatuweere kye musinga okwagala kubanga bo bakola omulimu gw'amaanyi nnyo n'otusinga okimanyi kubanga tusobola ffe okudda wano ku media ne twogera naye bali bo ate atwala akadde akanene n'aya ate waliwo ne bano abayimirira ne bawuliriza message mu bantu 15 mu bantu 20 abawulidde message mubaamu abasatu abafunye ekyokuyiga olwo Kristo n'alyoka agulumizibwa. Amiina. So bannaffe mwenna gye muli abali mu biyumba mpozi bagala abali mu biyumba abali mu mawanga ag'enjawulo abali mu bifo eby'enjawulo abali mu mawanga getasobola kutuuka mwenna tubeebazaako ensusu Mukama abatuweera omukisa. Kyensobola obbagamba. Kale nga bwe mbaga olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tuddayo ku bujulizi twakomanga ensi tuzinnyonnyodde lwaki twasooka kunnyonnyola nsi ezo 6 wagamba muzeba ziri 7 naye yakoma mu ya 6 era 6 ogwo yali abuzayo ennaku 9 okuyingira mu nsi ey'omusanvu Yokaana gyagamba nti weewale sitaani. Kale lwaki twasooka kuzinnyonnyola lwa nsonga discussion Yokaana zayinza okugendamu zaali zikwetaagisa okumanya background ebikolebwa mu nsi zino so that waayogera n'alifaalinga mu nsi emu obeera ogimanyi. So tugenda kweyongerayo leero tugenda kutambulira mu discussion z'evidiyo ezasooka oba waziraba agamba nti yali akolera emirimu gye Emeka era agamba Quran emuli wano mutwe yonna era nawe yagambira nti naye nga mu Uganda muno talinaamu amusinga taliyo byonna tugenda tubyogerako omuntu Yokaana Siraaji omunnauganda yatuuka atya ate okubeera ng'akolera emirimu gye ku kitebe ekikulu eky'Emeka naye nga nakugenda maaso nkujukiza JS Medical Hubs bagamba bakujjanjaba bakozesa ddagala liri ya habo terina side effect olinamu pressure sukaali olinamu ebikutawanya ng'omusajja banga omukyala byonna banoonyeeko bajja kubeera ng'ate abakola bulungi bakujjanjaba netusaba Katonda ate ye abeere ng'akola ki akuwonya kwaye tulina maanyi gawonya naye tukola ekisaanyi abalina kye bayita JS immune booster kuzaamu omubiri gwe kuzaamu amaanyi obusirikale bw'omubiri obusirikale bw'omubiri niyo banga omanyi tulina abantu nga senyiga newakwata kuba wansi genda ofune ka immune booster omubiri guddemu amaanyi nga tusobola okulwana n'endwadde then tulina ayina ne JS bakayita JS body cleanser kukakola mu kujjamu butwa mu mubiri bingi bye tulya air pollution kibuga obutwa bungi butuyingira so genda nakweddagala eryo obutobone bukola ki tolinda kulwala mukubireyo kweza ennamba zolabako JS Medical Hubs bajja kuba bayamba ojja kuba ate oyambibwa then tulina Joshtech oyo Joshtech y'omumanyi musajja akola ku bintu bikwatagana na kompyuta bintu bikwatagana na IT akawunti yo bagibba abantu bagenda ku internet okwo ne babba akawunti z'abantu ddala solo gikomyawo nobeera ng'ate oddamu notambuza emirimu gyo olina datawo wali okola olina byokola flash memory oba external no formatting nga tomanyi data naye tumuza ayagala kuzimba website ayagala kuzimba app agendawo ajja kubeera ng'ate akolera ku bintu eyo ku bbeeyi ey'enseko Buseko ali Lubaga Road kumpi ne church eya Trinity Christian Church wewa si kyekyo mugana wewa basi bamaze bamanja baba tebamanja kale Yokaana otuuka otya wamanyi woogenda okukitandikira otuuka otya mu bigambo byongaye watugamba ku kitebe eky'Emeka neyanza egala omukisa ogwo nti nze natandika lwaki nvaayo nenjogera ku nsonga y'obusiraamu
lwaki nvaayo ne njogera nti wano mu ggwanga tewali asinga Luwarabu. Era olaba bwe twali ku puroguramu ku impact eno ey'omundeeba nga ndi noono presenter gwe bayita ambassador eyabeerangawo puroguramu buli lwakusatu okuva ssaawa 2-3-4 ez'emisa ez'okumakya. Eyo puroguramu bagiyitanga ani yawuba ku impact twabeerangako ndowooza ati nze munaye sibimanyi bulungi. Kati n'oyo nze nzijukira presenter oyo gwe bayita ambassador ye yali akubiriza puroguramu eyo ani yawuba nti bwe najja twaliko n'omugo Seeka Mubajje Mubajje n'agamba nti lwaki baleeta oyo puroguramu eyo yaliko basheeka bangi. Bwe nakutangaza ekigambo Seeka kitegeeza omukadde omumanyi mu Luwarabu. Omukadde omumanyi tegeeza oyo mumanyi oba olina okuba nga oli mumanyi. Naye kati osanga omuvubuka myaka 32 yeyita Sheek aba mukyamu anti Qur'ani lumonde tobinawo mukyusiza. Oba ngamba Seeka kitegeeza omuntu omumanyi omukadde omumanyi kyekigambo bwe kiggwayo kisookebwako kiba mukadde. Weebale nnyo omumanyi tosobola kumanya nga tonafuuka mukadde. Okiregedde omala kukaddiwa ekitegeeza mu process gy'oyiseemu ng'okaddiwa yekufuula bino by'omanyi. Tedi mumanyi muto. Omumanyi muto anti baba byetuumye bwetuumye nga bw'ola bannaffe beetuuma ba pasita ba apostle ba bishop baani neeri wali abeeyita badde manyi balina process gy'oyitamu okufuuka kino kyekiri kye nakugamba nti batono nnyo abasobola okusoma Qur'ani ne bagivunula. Tewali asoma Qur'ani n'agivunula wabula buli asoma Qur'ani agisoma ng'agivunulira mu lulimi lwa imaamu oba Bilaali eyamusomesa kyeyamusomesa kyagenda nakyo. Kankuzeeyo mu Busiraamu saagala onvuge sipiidi nnyo tugende waggulu nnyo kubanga atuwuliriza ajja kwebuuza ate mwogera biki ate mulumbyaganya Obusiraamu. Ngenda kusirika nnyo mweno puroguramu kubanga baŋŋambye nti njogera nnyo nti njogera nnyo ninga tikitoka. In fact waliwo message comment gye nalabye okwo ya mukulu yeye ndabako yeyita absolute advertising something. Mwegendereza ku eno channel Eva abeera negative so yaŋŋambye njogera nnyo ninga tikitoka. So ngenda kusirika nnyo kubanga n'Olusiraamu sirumanyi Oluwarabu lw'ogenda okwogera sirumanyi naye kansuubira bagenda okufuna message eno tebagifuna mu mbeera nti tulina kye tukola oba tulumba oba tukola tugezaako okuyigiriza abantu. Tugende mu maaso. Ninatandikira omusajja yansomesa Oluwarabu ate sina musajja wabula omusambu ogwansomesa Oluwarabu. Omusambu ogwansomesa Oluwarabu. Omusambu ogwansomesa Oluwarabu gwe musambwa gwe bayita omusambwa gwa Allah. Ekigambo Allah mu Luwarabu tekiriyo nti Allah kitegeeza Katonda. Bwe kiba kitegeeza Katonda nga bo bwe bakivunula. Ekigambo mu Qur'ani mulimu aya esookera ddala nga wakabikulwa Qur'ani ekugamba bweti kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Awo sigadde Katonda tazaala, Katonda tazaalibwa, Katonda tewali kimufaanana era alina erinnya litya ali omu. Okawulidde bulungi ne bagamba ali omu era ye Allah. Nedda anti wenzija taata guno mulimu munene nnyo kubanga nga sinnatuuka awo ngenda kusooka kankuddizeyo ddala mu ntandikwa nsinziirawo okugamba nze nyimirira ne ŋŋamba abantu oba ku TV oba ku ki nti Obusiraamu bwatandikawo ne Nabbi Muhammad era ayina bwino eyo mwabawuliriza nga gw'olina bwino eraga nti Obusiraamu bwaliwo nga Nabbi Muhammad tannabaawo. Jangu
okiwulira ssebo nkiddamu obusiraamu eddiini y'obusiraamu etandikawo ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbuuze etya nabbi Muhammad nga tannabaawo Qur'ani teyaliiwo. Nabbi Muhammad aweebwa Qur'ani bo bagamba nti yakka bussi ku kasozi Madiina. Qur'ani wegamba ne baseeka bwe bagamba bakyamu ddala bayinza okuba bakyamu naye nga batuufu mu butamanya bwabwe. Roland omusajja nga okyamufuna eddoboozi kwanja ayogera ebintu bye nga osegedde njagala ayogera oluwalabu lwe alunnyonnyole nze ndiwo okuwuliriza. Baseeka nabo bawulire abasomesebwa mu bukyamu. Qur'ani ekka kasozi Madiina bwe bagamba nti yakkibwa buki. Kale tusooke tugendeko n'ekyo katono nnyo nkulage bano lwaki wawe ensinziro okugamba nti obusiraamu bukyamu bwatandikawo ne nabbi Muhammad era gwagenda okujja nompa bwino ngu nabbi Muhammad nga tannabaawo obusiraamu bwaliwo. Njagala ompe bwino eyasaala nga obusiraamu buyina empagi 5 kwe butambulira. Mpagi 5: kukola zaka, kukola hijja, okusala eswala 5, okugenda ziri 5. Kati njagala ondage mbeerawe balinayo abantu nga 3 bengenda okwogerako era abo njabba kunyonyola. Obusiraamu obutandikawo ne nabbi Muhammad kyo nkikkaatiriza kubanga wawe nkijja nabbi Muhammad nga tannabaawo Qur'ani yali teriiwo. Qur'ani emuweebwa ng'ali mu mpuku kasozi Madiina. Kyova olaba mu Bayibuli tulinayo Matayo, tulinayo ba Luka, tulinayo ba Timoseewo, tulinayo ba Pawulo, naye mu Qur'ani omanya alimu tulinayo Abubakari, tulinayo Suratul Zwairu. Suratul Zwairu ogimanyi? Eyo ye sura ya chapati. Chapati. Nabbi Muhammad ayinawe yatuuka n'atugambira nti walla amadal hafaudu lillahi wal jadan afaul nti nali kawungezi n'endaba chapati nempa obubaka ng'enjuba yenyika mu kidiba. Ekyo kiri mu surati Zwairu aya 26 egamba etya wala min antayat saladinin wabula ngenda kunyonyola nga bwensomesa naye nze kyenjagala oyogere nga ne gundi zo nga wobyogera bino ebintu aya ozisome nga wozisoma. Weebale nnyo mukadde wange ali eyatuwuliriza kwata Qur'ani yo ginyweze kubanga wengenda okusoma kinyuma bulungi nga naawe obikulawo n'okola ki n'osomawo nga we banoonya Qur'ani abayagala onnoonya bw'ogenda osomeseza njagala osooka otuvuga otuzzeeyoko wansi. Ekibuuzo kyange kye natandise nakyo otuuka otya eyo? Ntuuka nti eyo kati bwe tunaatuuka eyo olyoka onnyonnyole bino. Kati nze jjajja wange yayingira mu nsi ey'omukaaga eyayingira mu nsi ey'omusanvu oyo ate akomawo Restituta Kabaramagi bwe yatuuka mu nsi eyo yali ansomesa okuviira ddala eno wansi ngeri ki gye nsobola okukuŋŋaanyamu omusaayi guno ogusobola okumpaguzisa okuyita mu nsi zino mu ngeri ey'enjawulo nga ekkubo lyokka eryali lisobola okunnyamba kweka okutwalibwa eri emakka. Kyovula nayimira nekugamba mu butambi obuwedde emabega mu bujulizi nga tuli ku program nakugamba nti okuva 2005 bwe nalokoka tewali muddugavu yaddamu okufiira e Saudi Arabia ng'agenza okulamaga. So ekikutu muzeeyiwo amagezi gakuwa agakuwa mu context ki ti wewaba abantu abangi omusambwa omukulu ogwassa Qur'ani lw'ensonga lwaki nkugambye nti obusiraamu buva eri wansi
kankikutangaze bwe ntyo obusiraamu mpagi ya sitaani okuviira ddala eri wansi. Yensonga lwaki njogera oluwarabu baseeka bakugambanga ndi wa amadan ha nti ayogera olusiraamu okwenkanankana nabbi bwe yalwogeranga. Lwaki? Nti guli omusambo ogwassa Qur'ani bo gwe basinza bano kyekiri kyenkugambye nti bali mu busiraamu lwa butamanya. Guli omusambo ogwassa Qur'ani gyali misambwa si gumu sebiri, kubanga mu Qur'ani tewaliwo bakulagira nti Musa n'ayogera, bakulagamu ettaala ze zoogera, ente ze zoogera, nabbubi ze zoogera, capati ze zoogera. Mu Qur'ani kyenjawulo gye nkwawuliddeko. Mu Bayibuli tulaba ba Musa, ba Pawulo, ba Luka, ba Matayo, naye wali mu Qur'ani tekiriyo, tewaliyo omuntu akola ki, wabula misambwa giri gye gyawandiika Qur'ani. Wenkisinziira okugamba nti Qur'ani yakkana misambwa. Kati wulira Suratul Jini aya ya 72 geeyogerako go gennyini amajini. Negagamba gatya? Gagamba nti walla amadan nastafawduli, nti mazima ffe tuli majini amalongoofu n'amakafiiri. Olwo amalongoofu ge gano ge najja okusiramula wano, olwo nkuzaayo ku bujulizi nzijja nti ewa Kiganda. Bwe najja okugasiramula agana amalongoofu ge gano agaba gatodde shahadu ne gasiramuka, ge gano ageeyogerako mu Suratul Jini. Abasiraamu ge bakkiriza nti waliyo amajini amalongoofu n'amakafiiri. Ekyo si kituufu. Olinawo Qur'ani Suratul Jini osobola ogisomaawo, ne waliyo ne Qur'ani ez'Oluganda. Waliyo Qur'ani ez'Oluganda atuwuliriza bagamba nti waliyo amajini we bagamba mu Suratul Jini aya ya 72 kutandikirawo. Onfuna bulungi taata? Nkufuna. Onfuna bulungi? Kyenjogerako kyekyo njagala atuwuliriza nawe osobola okitegeera nti kyenjogerako soogera byange, soogera nti nyumisa. Njogera ekyo kye nali, ekyo kye nsobola okujjulira. Nkugambye mu Suratul Jini aya 72 ekugamba nti waliko amajini amalongoofu n'amakafiiri. Go gennyini ne geeyogerako nti mazima ne tuwulira Allah ng'agamba ffe tugamba ffe amajini amalongoofu nti mazima ddala tukkiriza mu Qur'ani eyaweebwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amajini ge gogera. Gosobola okuŋŋamba nti abba sigiri nabba ssente, nti waliyo omubbi omulungi n'omubi. Nkuzaayo jjajja wange aŋŋamba nti wategedde nti kyetugenda okukola ogenda kusomanga olulimi olwabwe. Nakunnyonnyola wali mu ntandikwa nti olulimi oluli wansi Luwarabu na Luswagala pini. Onfuna? Gwe wali weebuuzizaako lwaki omusiraamu w'e Uganda tasobola kusaba mu lulimi lwe lwategeera? Bw'oba Mutooro n'osaba mu Lutooro, bw'oba Muganda n'osaba mu Luganda, bw'oba Musoga n'osaba mu Lusoga, era ogenda mu Luwarabu. Bw'eba Suratul Fatiha ajja gisoma mu Luwarabu. Lwaki? Bababuzaabuza obwongo, kubanga bw'osoma Oluwarabu n'olutegeera kifaanaganako okuyingira essabo ng'okimanyi ogenda kusamira. Bw'osoma Qur'ani n'ogitegeera, okitegeera nti ekitabo kyawandiikibwawo majini. Kankuzzeeyo mu ntandikwa atuwuliriza, sagala ngende nnyo eyo. Nabbi Muhammad nga tannabaawo Qur'ani teyaliiwo. Nabbi Muhammad amala kuzaalibwa, Qur'ani n'eryoka emuweebwa. Nabbi Muhammad bw'amala okuweebwa Qur'ani mu mpuku we yali, amajini gano ge gagimuwa. Onfuna? Bwe gamala ogimuwa agireeta mu bantu, amajini gajja gasapootinga nti mazima ddala ffe tuvudde eri Allah. Bwe gaba gava eri Allah, abaffe ndina ekibuuzo. Kuba aliwo ng'oggyeko Musa alaihi wasalaamu, Katonda yali ku lusozi Sinayo, Katonda n'amugamba ekifo ky'olimu kitukuvu gyamu engatto zo. Awo abasiraamu bwe bakajja, njagala bampe ebirala ebi Musa bye yakola bye bakkiririzaamu, bye bakola abasiraamu. Musa bamukkirizaako ekintu kitya? Kimu. Ekyo kyokka. Ye baffe Ibulayimu jjajja babakkiriza, oggyeko ekyokwagala okusala Moses, ndowooza lwala tubadde mu Idi ya bisolo.
we bakijja Ibrahim yali agenda kusalani omwana we n'ekirala Katonda yamugamba nti bwe yakomola ekikuta ky'omubiri gwe Katonda n'amugamba mu butuufu kyokoze kiki kituufu njagala bampeeyo ng'oggyeko ebyo ebibiri Ibrahimu bye yakola njagala bampeeyo ebirala ebyo bye bakkiriza ku Ibrahimu mu Busiraamu tebiriiyo ebyo byenkunyonyola nga bwe nakunyonyola nti ku nsi tekuliiko amanyi kitongole kya nviiri ebiviiri by'abakyala bye basiba gye biva n'ekyo kyenkunyonyola bwe kityo bwe kiri kwabo ababiri bampeeyo y'abaffe kale bwe ziba empagi ezifuga Obusiraamu ziri 5 mulimu ey'okukola hijja Muhammad hijja yagikolawa ekitegeeza teyayingira jjana y'abaffe waliwo kye tuyita okusaala sunna nti walla ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammada rasulullah la in amma wadan kafaudu bilillah nti mazima tusaalire nabbi Muhammad sunna buli olukya nja kutuukiza okufa kwa nabbi Muhammad ekiramo kye yalekera Abubakari alayhi wasalaam. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.